Bukyalaba Emikolo n'embaga ku Bukedde TV1 ne Edson's Hairx mulungi alimu akawoowo anyiriza ate era agumya enviiri eza buli kika kyonna. Katulaba abaagalana. Bw'ati yamugweko mu kifuba namusiga obulwadde bw'akafuba obutakwatirawo. Nawe mulamu mugweko mu kifuba ayinza okugamba mulamu namulabirawo teyanjagala. Sooka omugweko. Ono omwana omuwala alabika yakulira Butambala. Naawe mulamu mugweko mu kifuba ate olaba enfuufu ekagwiramu bwereere naye ate Wrestling. Kakati gwe kwata ka mikrofoni tandika okwogera bye bakutumye. Ine essanyu lingi nnyo okubeera wano mu luggya luno. Neebaza baganda bange bonna n'abantu abakulu bonna betwamudde nabo n'emikwano gyaffe okujja okulaba omukyala waffe. Ono gwe mukyala gwe nnondiddemu annyinaze. Mwannyinaze Kisegga Lawrence era akutumidde nnyo nnyo era akwagala nnyo. N'akuweereza ekintu kye. Mwana wange yeeswaga ndaba mulamu wa kuwaana mumanya obufumbo bukutti. Yakwagala nnyo 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 n'abazungu baagala erimu. Bw'ati bw'atutumidde omwana mulenzi oli omugagga Kiseka ayongeddeko bino n'agamba bw'ati tikankubaleika mbere naawe tukalawe walungi wa nnyo bambisiza emigambi Kiseka agambye nti nga buli woolwewo oti akweraliikirira nga bbiru y'amasannyalaze bwe bamugamba nti ojja kwesunga nga Uganda we yeesunga abantu kikula agambye nti ajja kwagala nga lubeerera nga ajja muweebwayo atumidde nnyo sebo taata Suubi. sebo kitange Oyogera kigambo kyonna. Sebo taata Oyimba bulungi. taata nalikoze kwenda w'ekitiibwa Sebaana Kizito naye ebyuma byabulira mu Bamuga Triangle. Sebo taata omukwano gwe gwange love yo ye yange tewali kiri nnemesa mukwano okubeera nga naawe yakwagala nga forever omukwano gwaffe nze Sebo taata nzize nga nkusaba taata ozaale Lawrence Kiseka mu maka gano nga omwami gwe nalonda okubeera naye era nga siri muvaako. Omwana alenze okusaba kwe. Katuwulire bakulu bange mugamba ki? Baana baffe mwana waffe iso kusaba kutukuwulidde era mu kaseera kano kirowoozeeko tujja kuwansa.
Kuwangira yomukugu. Nawo bwe mutyo mutugamba mbateeka nti waayo omukono okwate ku taata mu ngalo kusaba taata agambye kukaba kulowoozeeko okusinga ogamba nti fayiro bagigobye. Kaba kulowoozeeko. Kiseka osabirawo balongoso sigula. Aha. So sorry once a fall tukakulegete Masimana funya mulezi yakwatanga chachika Eya nita subira Tinifuna emirembe Ena kusukusora Sanyo omwana wa maama ebirabo birabye omwana mulenzi gwe mutwanjulidde byaleese bakulu bannaffe batuweerezza naye okakasa tubirye mwannyinaze nkubuuziza ekibuuzo mwannyinaze munaafumba tubirye omwana akkiriza ddala nti tujja kufumba tubirye ebyo sibyagala saagala kulaba kinaigeria wano omuwala afumbeyo emyezi 3 agambe nti senga ye yakkiriza naye agenda akwate mu ddyala be njagala yennyini omumpeere ka mikorofoni ako mubuuze mukamwake tuwulire bwaddamu omwana omuwala awo atuuse n'ebirabo batuleetedde munaafumba tubirye kabona owulidde ssebo omwana agambye ajja kufumba tubirye kakati nga bw'oyogedde tukyebalize mukama webale nnyo webaliriga suubi ng'onojjamu speed governor kubanange tubirye kulowooza kanabire zingamba maama anti bagamba talaba nnyina mbuto yawoza nti ezagulanya bwozaafaaki obulungi bwa maama tebwogerekekako so kitanga omwana omulenzi owokuwola wasewo taata aleese ekyoto ng'ekyoto kino so bwe kitange kyaleese kyekijja okubeera nga maama amuwonyeze okutyala ng'ekyotambibwa ati tiddala bw'onooba ogenze ng'otuuse mbazate ze ondabiranye kyala tinkutumidde bambi nina akalabo keyi akalungi okuzaama ketadde mu bbaseero senga yana akasumulula yansingako ti wakuza olusumukwalo olunja matendo laba amahaiti go maama
gamukubaganya omwana ate bwoseka n'abakazigo ti Mukama yatonda gwe mubumbeeri ekitale nnyo kankubuulire gwe maama abawala banje abalungi ekyo tekikutiisa oli nno malayika w'oyo agambye bambi akwagala gambye bambi nti akwesiga nnyo kubanga leeyo nno gyali akumita omwesigwa kubanga nno gyali akumita omwesigwa tikubanga nno gyali bano okubasembyayo kabadde kakodyo tulina abatuzaala bangi nsaba mbanjulire maama waffe Honorable Dr. Miriam Matembe naye ate mu ngeri ey'enjawulo nyanjule mwami Matembe kubanga bulijjo tuwulira Honorable Dr. Miriam ne tetulaba mwami Matembe nsaba bayimirireko mbalabe gatwesimbe balaba engalo za mwami Matembe wakozesa obwongo ne weezizika ekyuma ekyogi bakuwa engalo endala esebo Yeah, so why you give me wrong number? Every day you change your number. I'm calling on your phone, got all the quarter. Let me say yo, can't let you out of me like me, baby. Can't let you go, you drive me crazy. Don't you know me missing you daily? And your men I call you the lady. Your waistline like size anaconda. You like makeup when it comes to soccer. Got tonight we go bumper to bumper. From Uganda straight to Nigeria. Your waistline like size anaconda. Like wash when me from production. Got tonight we go bumper to bumper. Mukwano alaba embaga ozirabye waliwo atoma wabati waliwo atoma katina ke kaseera program gimalirize negamba nti notosibwa okwanjula kwa Nuldin Tege mu program ya Emikolo n'embaga enkya tukena kubanga tukitusaako n'omukolo gwa mwana gwe bayita Sylvia Namugenyi n'omwami gwe bayita Eric Muyingo akaloozo kali very simple muno mulago omukwano buli kiseera mujjukize nti omwagala kinyuma omuntu w'omujjukiza nti omwagala mukubira kasimu mu makati g'olunaku n'omugaba bannange mwami wange nga nkwagala nnyo n'omugaba nti bane mukyala nga nkwagala nnyo omuntu yetaaga okujukiza nti omwagala kubanga mu seconds asatu bwanga tongaye nti n'omwagala ayinza ogamba naye bankyaye mujjukize nti omwagala ojja kubeera ng'obeezaawo amakaago nze Sharita Mutaawe tosibwa embaga enkya nkwagala nnyo teerabira kozesa bizigo bya Edsons era ng'ono bamuyita Edsons Apple Hair Shampoo atakumbira mpeera mukwana akunkumire bye bye. Mukwano tunula keno tulabe pambe tondaga busungu bitale labalaba omwana alinga malayika zenkole nkyanga ndabe njagala mugambe kyemulowooleza naye mutyani omanya abayaye babyonona zaba